president w'abantu ow'enkyukakyuka Bobi Wine kati bamuggyeko baani ya UK. Baani ya UK bagimuggyeko era mutuuze awedde emirimu. Era tuli mu kukolagana ne bapromota be UK babakolera ebivulu ne Bobi Wine bajje mudigide musanyuke mukuba omuziki. Mwena mwebale kusaba baani ya UK bagimuggyeko kati His Excellency Bobi Wine mutuuze UK. Why didn't you attend on Friday? Mukama wange Friday naliyo twali na Abitex promotion eyo gwe mulaba. Why didn't you attend on Friday? Friday nagenda late na ine emirimu gy'ekibiina gye nkola nali mu bululu bwa LC. Ba LC bali bakola bululu. Ba LC wanu mchairman Nyanzi yali antumye Busoga najja late. Zakala Mbabazi ko olaba, Dismart mwine ko olaba, Jocelyn Hatega is watching. You can Abitex promotion inkulabye kaawo tujja kukubira tuwe kwa update zenkuuka. UK na Bobi Wine kati abe UK mu mwesunge agenda kubajja jiddwako baani. His Excellency ajiddwako baani era Bobi Wine ye muyimbi agenda okola ebivulu ebingi mu UK. Kisembo Godfrey nkulaba kooli, Kisembo Godfrey kooli, Anson Matho kooli, Jocelyn Hatega kooli. His Excellency amawuli agaliwo omukulembeze w'eggwanga omulonde His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bamuggyeko baani ya UK. Bamuggyeko baani ya UK. Baani bagimuggyeko. Era Bobi Wine mutu kati sawa zino wadembo gende UK wadembo kola business bali bamubaninga nti yavumirira ebisiyaga. Bigayi tugenda muwayo concert era bigayi namulanze. Bigayi tugenda muwayo concert era etteeka ly'empisi z'olunaku lwa leero teri muyimbi agenda kukola kivulu nga bigayi taliiko. Era Abitex president wa promoter kwali kuno bigayi tugenda muwayo ekivulu naye twabadde tusazeewo hali yeti sikati lwakola enkwacyo lwetubatekayo big eye ekitobadde tukisazeewo hali yeti sikati lwakola enkwacyo lwetubatekayo big eye era big eye tulina ekivulunga ebusoga mu nkuuka. Big eye agenda okwaniriza Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi. Kabaka yasiimye n'agamba Bajjo nga stage manager Abitex ng'omutegesi nti big eye yalina okunyaniriza. Era big eye okudda ku maanyi g'abantu g'omuntu yenna aliyo nga toli ku maanyi g'abantu, g'omuntu yenna aliyo ng'onyoma Bobi Wine, g'omuntu yenna aliyo ng'onyoma bannayuganda, omukisa big eye gwafunye yagenda okwaniriza Ssaabasajja Kabaka mu nkuuka. Big eye yagenda okwaniriza kitaffe Ronald Muwenda Mutebi mu nkuuka. Era agenda kwaniriza Ronald Muwenda Mutebi. Era big eye ye muyimbi omukulu mu nkuuka, ye Ssaabakunzi omukulu mu nkuuka agenda kwaniriza Ssaabasajja Kabaka. Kati gwe omuntu ali eyo oyigamuki nti buli olibeera ku sayidi y'abantu Katonda akugulirawo emikisa mingi, Katonda akuteekako favor nyingi, Katonda akuteekako amaanyi mangi. Kati big eye yafunye omukisa amazima ga Katonda namuwadde obukadde 5 jjo nabukinze big eye ne 5 million. Era big eye ye muyimbi omukulu ebusoga. Big eye tagenda kuddamu kubula ku bivulu by'abapromota. Big eye agenda kubanga tugenda mufula number 1. Big eye agenda kufuna amasanyalaze ga Freedom City. Amasanyalaze ga Freedom City. Wisdom ndiano manju ndi ku live. Bagayo yingira wano waggulu bagambe babuze wendi waggulu ndi ku live. Babuze wendi mu conference room bagita bateno muzeyi. Pasi babuze pass wendi. Pasi ani. Babuze no waggulu jendi. Kakati mwena abampuliriza ku live eno. Kirungi nnyo okubeera ku maanyi g'abantu. Apostle Kaye atuuse, programu yaffe egenda kutandika. Apostle Kaye wuyo atuuse naye mbagambye nti kati big eye ye number 1 ali ranked number 1 artist mu Uganda. Mwena siritan big eye tugenda mukolera concert etabangawo. Tugenda kola big eye tugenda giteka Nambole. Tuli mu kubuuza bannayuganda bameka abagamba nti tukolere big eye concert ye Nambole. Bwe mukiza tukolere big eye concert ye Nambole mungambe mutayipinga Nambole wansi mba mwagala big eye. Mugambe Nambole mukatona mugulu ngenda gikola teze bumanyi sirimba. Nambole. Olutalo lwakayanja ne Ssennyonga ne Kakande luvaawa. Kati olutalo lwakayanja ne Ssennyonga nabagamba nyina kogera ekintu bakyewunyera kyewu. Abantu abamu Jackson Ssennyonga yakolako obwadde. Jackson Ssennyonga gomulaba ebyaddala ajjebwayise wali ekkanisa ye ebwayise awe ekkanisa Jackson Ssennyonga weeri osobola okuteeka kanakanu kutukonoona weeri omusajja bamuyita balaba ekkubo yeyava ku prayer paris najjebwayise okubuulirawo enjiri wabeerangawo crusade z'okukaya n'abasiraamu n'abalokole
balabye ekkubo nga yazirese kati balabye ekkubo ebiseera ebyo nga abantu baagala nnyo okuwulira enjiri kati abantu bakuŋŋaana nga kagamba nga crusade abantu olw'eggulu badde ewaabwe essaawa 6-7 nga banyumirwa kati balabye ekkubo ye kyeyasooka n'akola nga wabuulira enjiri nga kiki nagamba Kayanja kyeyakola e Tanzania balabye ekkubo nga walaba mukaana nnyo nga ye atandika okusaba balabye ekkubo wano mu Kampala simanyi musumba mu biro bye Katonda gwe yakozesa okukola ebyamagero nga balabye ekkubo kati balabye ekkubo wanoona mu ghetto jjukira ebiseera ebyo ne kaakati Kawempe division yalinga y'abasiraamu balabye ekkubo ajja mu makkati g'abasiraamu balabye ekkubo abuulira mu nenjiri abasiraamu balokoka batya abasiraamu bakwatanga abaana babe bamuzibe ne babaleeta wano kubbiri kano kaye kyaki yabalibye ekkubo ne yasennyonga yene yasennyonga nkubuulira sennyonga gy'ava prayer palace ekibuye balabye ekkubo yali mubulizi wanjiri nga bamuyita apooso balabye ekkubo yagendanga mu bitundu okubuulira enjiri ng'ateekawo crusade kati yajja e Kawempe nga wewasinga obusiraamu divisioni z'e Kampala esinga era obusiraamu ye Kawempe kati ebiseera ebyo ng'obusiraamu bungi gwomanyi batabula bambogo bombogo yalina okutegeza balabye ekkubo yayingira mu Kawempe ng'obusiraamu bungi yajja yajja kuwakanya busiraamu kati bajja empaka ebiseera waliwo omusajja bamuyitanga bati yabeeranga mu lujja wali hamu yateeka amaduuka bamuyitanga kyando yalinga musamize nga lwo n'omusajja bamuyita batya bannange seekaani nga bakayana nnyo kati balabye ekkubo Kayanja balabye ekkubo alekeri Kayanja yajja mu bwayise ewava entubiro y'obusiraamu kati balabye ekkubo we yakubira obusiraamu abasiraamu bagenda ne bakola ekintu balabye ekkubo yagamba nti Yesu awonya abazibe simanyi awonya endwadde atambuza abalema abasiraamu ne bagamba otyo abasiraamu bakwata abalema n'abazibe babajja ku mizikiti babakuba wano nga tewali kanisa nga bazze kibangirizi kati balabye ekkubo ajja leeta buno buntu leeta bubiri muggulirewo bambi kati balabye ekkubo abasiraamu bamukubira omanyi ku gundi ku mizikiti baani babakuŋŋaanyayo babakuba balabye ekkubo atulageko Yesu gwe bagambye akola kyawonya balabye ekkubo tasabidde abantu bamuzibe kayeyogera amazima nkunyonnyola kanisa eva nkunnyonnyola balabye ekkubo tasabidde bamuzibe tebatunudde kaye tuna mu kamera ngoyogerere balabye ekkubo asabidde bamuzibe jukira tewali kanisa nkunnyonnyola kanisa kuchanya gye yava oba ebulirawa eyingiramu ddi ebyobufuzi n'ebisente etandika ku musingi gwa Bwakatonda gw'abalabye ekkubo atamulabako genda obuuza obusiraamu genda obuuza abantu b'e Kampala kati balabye ekkubo bw'asabira abamuzibe be bajja ku mizikiti eno ne bawona kati ebyokukaana ne biggwawo Ekeleza balabye ekkubo mukakasandi pasa yamala kulagako basiraamu anti yagamba bino bye tukayana bya busiru tuli mukayana tukayana Ibulayimu wa Kurani mbu yali mu Bayibuli Yesu si Katonda balabye ekkubo naga kati bintamye yali ananagira nagama ekyewuunyisa balabye ekkubo akola ebyamagero kyekiri Bayibuli kyegamba Paulo yalina enseeke ku liiso Paulo wa Bayibuli yazibulanga banne nga naye alina enseeke n'asaba lumu yali asaba Katonda n'amugamba Paulo toddamu okunsaba Paulo gwe twogerako ye wa Bayibuli kyenkana yawandika haafu ya Bayibuli ya New Testament yalina ensenke naye nga nekisikiriza kye kiwonya abalema naye Katonda ng'agana muno ensenke kinyonyere ensenke doza kiba ekintu kya bulaka mu liiso ng'eriiso lijja amaziga ekintu nga kyalemera ku liiso bakolaba eriiso lya Musayi Museveni ng'eriiso lijja amaziga Pawulo w'omu Bayibuli lumu yali asaba Katonda najja n'amugamba Pawulo toddangamu okunsaba eriiso nalikuleka bwentyo lwa nsonga nalikuleka bwetyo oleme kumera malala kubanga Pawulo yakola ebyamagero bingi kati abantu nga kataba musinze nga Yesu kati Pawulo Katonda yamuleka eriiso ng'ensenke yatandika sennyonga ng'ensenke kamalize kiri nga Pawulo wa Bayibuli aleme kuba wa malala kakati osegedde kati balabye kuba yali alimu akananagira yagamba bwati abasiraamu mwe basiraamu ab'Ekawempe enkya mugenda kulaba Yesu wange ne bagamba ono ananagira bwati ono nti tumulabe tutya njagala muleete abalema batambule Yesu agenda bawonya enkya fumita emboozi aposo kaye
abasiraamu bagamba ono tugenda mwokyeza kawempe bakwata bamuzibe bonna kunyonyola gwe nze kati olwo nno nkugamba ndi Kasubi Islamic bandese Kasubi Islamic kusoma busiraamu bukojja bali basiraamu nga ndi mu people nakibabulu nenga ino okujja Kasubi Islamic batujeno baseeka batulete eno balabe kuba atamye wano kakati omanye ekyaliwo bakuba wali bajja abamuzibe babajja ku mizikiti babakuba wali ewali balabye ekkubo kayesembera mu kamera okay no problem kadi ekyagwawo ekyewunyisa balabye ekkubo n'obwalabye ekkubo lwe yakwata waliwo omusajja ali watutumunya eno mu kawempe balabye ekkubo gwe yakwatako yali muzibe naawona omusajja amasanyalaze range ngawulira omusajja kankana kati oyo anno kale omanyi ku Bilali waliwo ate yali bamuyita batya nga tayogera omuntu atayogera bamuyita batya Kasiru n'amwogeza balabye ekkubo kayenga tamanyi nti bano babajjeewa balabye ekkubo tasabidde Kasiru balabye ng'omugamba emu biri endulwe evuga ebwayise yogera bannange nga olabasirikira leero kunyonyola balabye ekkubo endulwe evuga nga ne katononyo kaye nga osenyonga serwadde kayanja baluwa senyonga yetikka mizindaalo dobbi tomanya ebiseera ebyo dobbi senyonga eyagololanga engoye z'abalabye ekkubo dobbi senyonga masa senyonga we bwayise yali nga dobbi w'abalabye ekkubo kati no yali dobbi ng'akola bwa dobbi bwe azze wali mu njiri kati be bavubuka abaliwo abeetikka emizindaalo senyonga oyo kati lwaki nkujira ngenda kujira ekkanisa ya Kristo ewabawa ebejja kuwaba nedandika kudda mu money making business tukira balabye kuba avudde mu town city center agirekedde kayanja bakubuzamu wali walina emyaka emeka gwetofaayo zijja gye nakulandaba kati kayanja asigadde mu kifo bakiyita lujja ennaku zo gyemuyita mu paka yadi fe abakulidde e Kampala nga tuli baana bayitangawo mu lujja kati nga waliwo omusajja kyano n'omulala bamuyitanga gundi banna erinnya nga busiraamu awakana kati aleka eri kayanja awakana n'abasiraamu yazze bwayise mu ntambiro y'abasiraamu balabe kuba akutte ku maaso g'abantu babajja ku mizikiti bawonye oli yali kiggala ku Bilali ayogedde endulu weevuga abantu baganira okuva wane wali ku Channel Church bakandisa osulawo lwakintu eki nti n'abaleeta bano bamuzibe nabo balina ebizibu nkulaga amaanyi eyo ekkanisa geyaliko kati nkulaga ku Channel Church awo wonna waali busiraamu lwaki balaba ekkubo tebaamukuba nti abaleeta bamuzibe ne bakiggala baali basiraamu babajja ku mizikiti ne bagamba wootabawonya tugenda kukuba nga kye baakola kayanja eddala salaamu nti kayanja weyagamba enkuba egenda kutonnya ne bagamba ono tutapiga yuyo kati Christian Church etandika etya balabye ekkubo wakwata kuba kiggala abaali ku ne bawona ne bagguka ekyembi tewaali TikTok Facebook waliwo UBC kyekyatukola ensobi balabye ekkubo ekkanisa egejja etya abantu bajja baganirawo bagamba oyo musajja awonya ate yetaliko oba oli mulokolo baki yakula bakizigala bakasiru ne boogera yatafaayo oba oli musiraamu kati balabye ekkubo addaawo kati jukira Jackson be basula emizindaalo Jackson Senyonga kati enjiri ekwata abantu bagamba nabbi ebiri eboa yaleta balabye ekkubo ne kakande olimba gwengenda kunyonyola biri eboa si yaleta nabbi balabye ekkubo ne kakande biri eboa ajja luvannyuma ku nabbi Lewis mujjukidde nabbi Lewis ye yali awo wa kakande yalina mukazi Lewis ye yasooka okuwasa kakande nabbi Lewis biri eboa ajja luvannyuma obadde kigundi nedda sebo ngenda kuwa nabbi Lewis ng'aleeta kaka balabye ekkubo obadde ki biri eboa yali munnagana biri eboa ajje Uganda awo ku nabbi Lewis njakuwa kamanayo kino ekyo nja kiddamu kubanga abantu tubagala muliro kati Jackson Senyonga engeri gye yali alinaanye omusajja balabye ekkubo anointed one abakongo abaali mu Uganda bajja awo baagala okutwala balabye ekkubo ekongo
kubyamagero byakola ki ebiri wano balabye kubo yenga ali busy Jackson Senyo kati bana abakongo abajja okutwala ali w'amaanyi abajja okutwala balabye kubo banoonya abavubuka abaali ne balabye kubo abalinanye tibalabye kubo jukira bakubano bana basiru banabbi b'ebiseera ebyo ng'omulinana bwoti nga bw'omulinana nawe olina kyotwala gwe Jackson Senyo nga gwe omanyi gundi kayanja busumba kanja abasumba abavudde munye wano ngenda bakusomera otye n'okutya be bajjudde Kampala ab'amaanyi kati buliriza abakongo kye bakola engeri batasobola kutwala balabye ekkubo akola ebyamagero ekkongo baddira abavubuka abaali baniranye balabye ekkubo ne ku anointing gy'alina omu ku bo era mulinanye Jackson Senyonga jjukira nga balabye ekkubo asabiranga bano abavubuka batambulira mu kisiikirize kye Jackson ayingira Kongo Jackson Senyonga wera agende Kongo nako sitegedde bulungi mu bwaddobi buno abuva wanti ze nkuwuliza nnyo mu bwaddobi abaatya mu bwaddobi obwaddobi abuleka atya obwaddobi abuleka bwe bayingira awo okugira bakita batya Pastor Senyonga wayisa wala nakayanja yali mu ddobi nga situla mizindalo kakati nkujjidde ku abantu bategeere Katonda omusajja ono what went wrong kati abakongo ono obuweereza buyitire ate obakyodda mu byaddobi tegeeza bwe yava mu bwaddobi yekwata balabye ekkubo kati naifu kyaki ebwayise kati nga olaba bujingo kizibu nnyo omuntu okukkiriza nti nno yali akola mu katale ka Mbuulo bwe yagenda ewa Serwadda n'aba bize nnyo n'akireka osegera kati omuntu omugamba nti bujingo yalinga akola mu katale ka Mbuulo asobola owakana kati nkugambye gyenvudde gyentandikidde kati abantu bala are you okay good but you did not wash your hands so pastor uli mafuta kakati balabye ekkubo pastor wako wakubirira kati balabye ekkubo abasabira bano abavubuka kubanga ali aposo Basenyonga kakande yaliyo kakande pastor kakande yaliyo kati kakande ali ku Full Gospel Church yajjanga kubawo gita ya besi kakande yali muyimbi bwatamanyi kakande uliriza muyige twagambula egena maaso kakande ye mukubi wa gita naye ng'alaba oluwala wali luluwisi kinako kakande yajjake wa Senyonga wabalabye ekkubo kakande wano uli onyogo owulire gwe kakande pastor kakande Pastor Senyonga ate Serwadda yalimu kati Serwadda ngenda ddukuwa kakati kakande ne Senyonga bemanyi that's why badega bevuma Senyonga avuma kakande omwamanyi munne ne kayanja kakande Senyonga kayanja balabye ekkubo omanyi lwaki kayanja tabaddiza yali mugagga mu bbo Senyonga bemanyo ne kakande kubanga bemanyi obunaku gye baava Senyonga ne kakande baali baavu nnyo aposa akubuli kati era bemanyi kati olo kakande mule mpalana ya Senyonga ne kakande weva kati kakande aposa ababulira kakande ali ku Full Gospel Church Makerere ng'akuba gita wane Makerere kati bajje wabalabye kubo wano abateekako amafuta abasabira lumu kakande ne Senyonga kakande oyo tomulaba be bavubuka be yasabira amafuta kamba wekisa kiringa amama mbabazi n'otafire tebakolagana Museveni abamanyi olunaku lumu ti Museveni yamanya amama mbabazi ne kakindo otafire naye Museveni n'asinga kwagala mbabazi wadde n'otafire akola ki kanyagaza aposo balabye ekkubo yamanya pastor kakando ow'okubbiri ne Senyonga wawane obwayise naye nga wane ebwayise kyekitebe kya musumba balabye ekkubo bonna be bajja amafuta naye waliwo agambye wano nte Bilio Bowa ati ya wakakanda amafuta natawo twawulira tofayo ngena kuddira Bilio Bowa kati buli Bilio Bowa wakakati naawe byetunyumya byaddako Bilio Bowa ajja mu Uganda kansoke male kino nyinyonyolo oyo nabbi gwe bagamba naye yali ate obufu tegeza balabye okubo yali kwalaani balabye okubo yakwata mu Kurani n'afa nawe twagala otuwesitola nedda teyafira singa Kurani eyamutta yandifuddeko olwo kyekyamutta accident kakyoyagala okugamba Mike Mugerwa owa St. Gates yafa era naye amala kulinnya mu mugondi kigambibwa nti olunaku lwalinnya mu Kurani n'agituyoboola enkera lwafuna accident balabye ekkubo bwe baawakana n'abasiraamu ddi lwalinnya gundi mu Kurani abasiraamu abaawona awo batandika okuleeta abasiraamu banne kakati mu kavuyo ako waliwo
seko ya wakana nnyo yatuuka ebyokwogera ne bivaawo n'agamba nti katupeno kulane gemanyi n'ogikwata mu booti simanyi n'ogirinnya ng'asookoza balabye ekkubo balabye ekkuba amugamba eno kulani tosobola girinnya laddu n'ekkuba oli amugamba kyava ku musiraamu we bawokana ku bya kuruseegi awo ng'amugamba girinnyemu ofiirawo balabye ekkubo yakola bw'ati ogirinnya oŋŋambye ngirinyemu bwe ngirinnyamu nti nfa nti ogirinnyamu ofa balabye ekkubo nga kukulakulani nti bannange onaŋŋambye bwe nninnyamu oli omusiraamu yali agana ekukolayo kyamagero jjukira balabye ekkubo yabaddiranga abasiraamu ne bajja ku awo ne bawogera ne bawakana kati yenga bwe bawakananga kati tugende mu byamagero kati oli omusiraamu agamba olinnya mu kulani ofa kati balabye ekkubo naga kangirinnyemu nfe n'agirinnyamu n'asigala nga tafudde kati bw'ataafa yafa nkeera naawe balabye ekkubo agenda okufa yafa wayiseewo ebbanga no I don't remember sina statistics ku ekyo naye balabye ekkubo tebakulimba teyafa mwezi ogwo teyafa bbanga eryo yafa bibi accident bafa bavaawa bali badduka crusade ndala n'olaba abayimbi balabye ekkubo yali sita nga celebrity n'olaba nti kamiliyoni bamwagala Masaka aveeyo adde n'aveeyo akole ki kati balabye ekkubo bw'atyo bwe yali otegera ngali abatasireyo gamanti yalinya mu Qur'ani na afa balimba kati ngena kuwayo omuntu omulala yalinya mu Qur'ani ate abantu tebakimanyi omusajja pastor Yiga oyo omusajja yali amanyi Qur'ani bawakanirawo n'abasiraamu Yiga alinga kakande ng'amanyi ejjita ng'amanyi Qur'ani bawakana n'abasiraamu awo neka ngoze Yiga yatamanyi Bible kati yaliga munanga ebya Qur'ani yali abimanyi anti bya Qur'ani byangu bawakana ngawe bati muwakana Yesu wa Qur'ani wa Bible ne muwakana ne mubisoma Ibrahim wa Qur'ani wa Bible nga bye muntu emusoma weewaawo kayita linga kati abayo ne mugamba ne muwakana kino nti okutayirira kyebwe busiraamu omanyi nti no bayigaabo ne serwadda be bajjewo ekigambo kigamba nti okutayirira si bwe busiraamu waliwo agamba kale girinnya muolabe anedda nze siri kati nze sigambye kugirinnyamu mbawa history nga bulya kyaliwo saagala munyiigire nga mbagambye gundi yagirinyamu njogera instant eyaliwo anti oli asobola buli kitabo kya Katonda mukiwe ekitiibwa Qur'ani mugiwe ekitiibwa leka yakubuulira abadde ku president y'omusumba balabye ekkubo abadde balowooza nti yafa kulinnya mu Qur'ani teyafa kulinnya mu Qur'ani wabula yafa bibye yafa accident ye sinnagamba nti ngenda girinnyamu ekisooka nze abanzala abasiraamu ekyokubiri nali kasubi islamic n'ensoma olusiraamu ekyokusatu Qur'ani njiwe ekitiibwa sura girinnyamu wabula nkugamba byaliwo Yiga bakayana era dola agambye yaliwo byayogera bituufu Yiga bakayana n'abasiraamu Yiga oyo omusiraamu aleete incident kubanga abasiraamu abamu bagamba kiringa we naleeta Bible ne nkugamba wolinnya mu Bible yeero okola ki ofa kankuwa example okimanyi nti no ku Bible yedda nga teyasobola gikwata n'alimba naye omanyi ennaku zino namo temukuba ku WhatsApp mbadde ki kakati wulira ekirungi nataddemu code kati labayo balabye ekkubo mbadde tudde kubalabye ekkubo Jackson Ssenyonga afuuka ati ow'amaanyi abakongo bamutwala ekkongo kati engeri balabye ekkubo gye yali amutaddeko emikono Jackson yatuuka ekkongo ng'alina amafuta amatuufu Jackson yatuuka ekkongo abakongo bamuwa zaabu Ssenyonga gye yajja obugagga muwulire pasita kayabagamba Jackson Ssenyonga agenda ova ekkongo yajja n'emizindaalo wano balabye ekkubo jjuke ati agirinayo yali bino byabasumba abalokole agenda balabye ekkubo akyali mulamu era ng'akyali mulamu bano abakongo bakima balabye ekkubo ali bize balabye ekkubo abawa abavubuka be abamu ku be yawa Jackson ne Jackson jjukiranga mugezi abaddeko obwaddobi ng'alinamu olukulupya saba naye jangu webaze mukama omaze owona yasinga okusaba ssente mu makyala anti kati ono balabye ekkubo yasabiranga naga genda mukama akwonyeza Jackson nga obimugamba mukama akwonyeza jangu omwebaze bali abakongo ne baleeta zaabu Jackson akomawo Uganda omwembi akomawo nabwe akomawo n'emizindaalo ng'agijja Kongo balabye ekkubo wano jjukira ti alina mizindaalo giri awo ng'abantu bebakaawo agireete wa musumba we balabye ekkubo Ssenyonga agenda e Kongo akola ebyamagero aleeta emizindaalo kulisanira ifu kyaki
bajiwanika bajiwanika afune emizindalo balabekuba agamba yono omwana kubanga Jackson yali mugezi sabira omuntu jangu webaze si bino byakusabira nakani nakati enkole kyali era omuyita mwafu akusabira no webaze naye bannange nze mbagala temwawukananga londa ennyano kati tusobola kwawukana isoboka kati Jackson Ssenyonga okushana church alete emizindalo akoma atya ku balabye kubo n'okusigala waliwo nga mutabanyiwona ayinza okuleeta naga dadi this nakwa power bank ne kwatasubira kuwa kati balabye kubo ku baana be yali akuzizza teri yali azizza muzigo nkujira balabye kubo asigaza atya ekifo kya Christian Church twabisa gamba yali driver wa balabye kubo yafankeera manyi nantu bagene anedda akayali manzi nali driver wa balabye kubo yafankeera nedda kyabulimba nedda kyabulimba genda obuuze n'abamuzika gwegenda obuuze muganda we Gilbert Musisi kakati nkujira yali muganda wa balabye kubo muganda wa balabye kubo Bishop Gilbert Musisi yes muganda wa balabye kubo ono kikyayogerako Bishop wa Prayer Paris yes eri ettaka lyaba tata wa balabye kubo Prayer Paris weeri omusajja nali mwavu edda mu 26 nga nakamala sini ya 4 ye musajja yampa emitwalo 2 nefuna ekyokulya era omusajja manja era nkyogedde live kwa Bishop Gilbert Musisi wa Prayer Paris nali mwavu bwana wakatuntu nga wale bana bana abeyiya nengendako mu church nagamba ndi musitwa nampa emitwalo emeka nkitidde nnyo era ne banje eri omusajja kali nga nkongera ekirala mu family y'abaana byekkubo awali watata waabo baga his driver died yali buli muyaye oli nkuche nkugamba Gilbert Musinga ye mugagga ngalabe balabye kubo abuli enjiri nga Yesu mulokole akyali mugagga oyo omusajja ali mugagga kati ngalabe muganda we ali mbyabulokole aseka no seka ne muganda wange biki ebyo odide taka otadde wa balokole gwe basula nga Yesu mulokole Gilbert Musinga twogera kunanyine wa Prayer Paris ekibuye kyache kati nkulaga nti abantu era Bishop Musisi yajja kulokoka lwabwavu kati nja kubulye ekyamulokosa kyali kyamagero nga tekirabanga kute nje yalabanga muganda we mukuru we ngetemutegera byalimu nenga alaba abalokole basula waabwe wali Prayer Paris wali watata muganda wasabira abalokole ne bawona nga yagamba wa muganda wange kikyecho kati tudde kusenyonga wabalabye kube emisindalo Ssenyonga lwaki nkunyumiza story ya Ssenyonga njagala kugamba yajja atyo okusikira ku Channel Church